maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Munnanga ndaba ku timbe the 3ABN nkwaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yeebale okukukuuma. Waliwo ekisuubizo kyenjagala obeere nakyo. Kisangibwa mu Kubikulwa 3:10 lugamba bwe luti, kubanga weekuuma ekigambo ky'okugumiikiriza kwange, nange nja kukukuuma nkuyise mu kiseera eky'okukema abantu bonna abatuula ku nsi. Wenjogerera ng'abantu ffenna abatuula ku nsi tuli mu kiseera kya kukemebwa. Teriyo bali bulungi. Betulowooza nti bali bulungi basuubira nga n'abakuumi ababakuuma basobola okubalyamu enkwe. N'olwekyo nabo tebeebaka. Obuvunaanyizibwa obutuuse ku bantu mu biseera bino nga n'ensimbi nzibu bwe bw'okola essaawa 24 ku nnaku 7. Ebigambo bino bye byaliwo ne Misiri. Falaawo bwe yanenya Musa olw'okuwummuzanga abantu ku Ssabbiiti. N'olwekyo abooluganda tejja kubeera kikemo kisinga ng'okuwaliriza okusinza n'otosinzanga Katonda bwe yateekateeka okuva ku lubereberye, okuva ku kutondebwa kw'ensi. Naye Mukama waffe asuubiza ti kutukuuma atuyise mu kiseera ekifaanana bwe kityo, ng'ebyeddiini bizibu nnyo, ng'ebyenfuna bizibu nnyo, n'ebyobufuzi nga bufuuse bulimba bwereere. Abantu baakweyongera obungi mu nsi. N'olwekyo buli kintu kibe nga tekikyamala. Naye oyo gwe twakkiriza akyalina obuyinza obw'ensi eno. Katusabe. Tweyanzizza nnyo Mukama kubanga otuwadde nate ekiseera okudda mu maaso go okubaako bye tuyiga. Ebyo byatuuka ku bajjajjaffe byali byakulabula ffe abatuukiddwako omulembe gw'enkomerero. Tukwebaza olw'enjiri kubanga ge mawulire amalungi agatuzzaamu essuubi ge waleeta eri ensi. Kaakati ate bwali ogenda naffe n'otukwasa obuyinza nti Omwoyo Mutukuvu ajja kutuluŋŋamya ng'atuyigirize ng'atuwabule. Kyeruva muyita mukowoola omuzadde waffe omulerwa waffe jangu ssebo gwe owandiisa ebigambo bino ng'obiyisa mu bannabbi obituyigize kati mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Luno lugero olwakubiri. Olugero lwasooka mujjukira nga lwali lw'endiga eyabula. Luno olugero lw'ennoso eyabula. Bagiyita nnosu, awala yitibwa ssente eyabula. Tujja biraba mu maaso. Oba mukazi ki, ntandise n'olw'omunaana, agamba oba mukazi ki alina ennoso ze 10, emu n'emubulako, atakoleza ttaala n'anoonya emu mu buli koona, mu buli nsonda, mu buli kasonda konna ak'ennyumba, n'ayera n'ebuziizi yenna okutuusa lw'agiraba. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be
n'abagamba nti munsanyukireko essente yange eyabadde ebuze ngirabye. Mbategeeza nti mu ngeri y'emu omukozi w'ebibiri omu bwe yeenenya bamalayika ba Katonda bajjula essanyu. Mu Bayibuli endala egamba nti mu ggulu libeera ssanyu lya kitalo olw'omwonoonyi omu eyeenenya. Omukazi ono eyabulwako essente ye yali mukazi mufumbo. Ekyo mu kinywezi omukazi ono yali mukazi muki? Mufumbo. Mu Bayudaaya omukazi yenna bwe yabanga ayogerezebwa nakkiriza, ku lunaku olw'okuleeterako ebintu bba yamuwanga ebisente 10. Ebisente 10 ebyo ekyabimuweesanga kwe kubisiba mu kyenyi ng'omukyala omufumbo ng'alina gy'agenda. Ebisente bino byalimu ebituli, kyeva envununzivunula eri esinga egamba biyita bisente, kubanga mwe abakyali abato temwalabako ku ssente za East Africa n'eza Uganda ezayitibwanga ssente zaalina enjawulo ku binusu n'ebisiringi, kubanga siringi gye yayitibwanga ebinusu. Naye ssente ziri ez'ebituli, essente ezo banka yazo yalinga muntu kuyisa luwuzi mu bituli ebyo, n'asiba mu kiwato, n'asiba mu magulu, n'atambula nga ssente zazirina azikwesa omwo. Naye mu Bayudaaya essente zino 10 zaalinganga zisibibwa mu kyenyi. Buli eyalabanga omukazi ono yategeeranga nti omukazi ono mufumbo, kubanga kwaliko n'etteeka ery'omusanvu eryatoyendanga. Naye nga bwe bakwata ne muka musajja nti Musa yali abalagidde kukuba abenzi abo amayinja. N'olwekyo abasajja bassangamu nnyo ekitiibwa omukyala yenna ayina bisente ebyo 10. Wenjogerera kati ng'ensi gyeziri, omukyala yenna bw'atayambala mpeta, buli musajja yenna wa ddembe okumukwana n'okumwogerera ebigambo by'ayagala, kyokka nga buli mukyala omufumbo ateekwa okwambala empeta. Kabeere akabonero akamulaga ti omukyala oyo mufumbo. Empeta kumpi ziri za mirundi nga 3. Empesa gye bateeka ku lugalo luno olunwe eraga omuntu oyo nti wa busa. Kino kiri mu nsi ezimu, enkola y'ensi endala sigitegeera. Empeta gye bateeka wakati mu kyawakati lugalo luno etegeeza nti oyo kati bamaze okumwogereza, oyo alindirira bufumbo. Wano mu Buganda kye tuyita musasule, kyokka tannagenda kufumbirwa. Empeta ebeera ku lugalo luno oluddirira Naswe, eyo y'ey'obufumbo, era nga baziteerako awagattirwa abagole. Webeera kkanisa, wezibeera mizigiti, n'awalala wonna we babagattira. Naye wano tusanga nga abantu babitabudde lwa butamanya. Naye mu Bayudaaya omukazi yenna atali mufumbo teyasibanga ssente ezo eziri ku luwuzi ku kyenyi kye. Era omukazi yenna omufumbo
teyasibangako ssente ezitawera 10 kubanga amahala ago gabeeranga gegalaga omukazi oyo nti mufumbo, bo tebakozesanga mpeta. Omukyala oyo teyatambulanga omufumbo nga talina ssente ku kyenyi kubanga abamumanyi bandigambye nti ndowooza akatandise okukola obwamalaaya, lwaki teyeyambadde. Kati omukyala ono yalina olugendo lwagendako, tuzzeeyo ku Lwomunaana. Oba mukazi ki alina ensimbi ze 10 emu n'emubulako atakoleeza ttala n'anoonyeemu, n'anoonya mu buli kasonda konna ak'ennyumba, n'ayera n'ebuziizi yonna okutuusa lwagiraba. Olugendo lw'omukyala ono lwali mu katyabaga kubanga essente we yaziteeka yaziraba, naye bw'agenda obbibalamu ng'alaba ekimu tekiriiko. Tamanyi gye yakisuula, tamanyi gye kyagwa, tamanyi ani yakibba. N'olwekyo omulimu gwe yalina okukola gwe gw'okunoonya mu buli nsonda, n'abikkula mu buli mukeeka ogutuulwako mu ddiiro n'ogulinnyibwako mu kisenge. Okunoonya okumanya kuzibu. Onoonya ne gy'otakitereka ekintu ne gy'otokisuubira nti kyagendayo. Omukazi ono Bayibuli etugambye yayera n'ebuziizi. Oluganda olw'ennaku zino lweru, naye ebuziizi yeeyo wansi mu kitanda ng'asuubira nti bwe yeebaka ku buliri osanga yawanatuka n'egwa. Yakebera mu buli nsawo n'ezo zatatera kutambuza. Lwaki? Omukyala ono yaliko olugendo lwagenda koko, era olugendo lwe yali agendako yali tateekwa kuva mu nnyumba ya bba nga ssente teziwera. Ekyokubiri nga ssente tazeesibye ku kyenyi. N'olwekyo kyekyo yali ateekwa okufiirwa lugendo. Singa baali bamubikidde kyayitegeeza nti yali tajja kuziika, tajja kukubagiza. Singa yali agenda mu ddwaliro kyakitegeeza nti tajja kusobola kgenda mu ddwaliro oba kutwala mwana mu ddwaliro kubanga yali talina kabonero kamulaga ti mukyala mufumbo. So nga abantu b'oku kyalo bamumanyi ng'omukyalo omufumbo, osanga kyaliko n'ekibonerezo okutambula nga tayambadde ssente ezo. Owuliriza, ssente eno obutafaanana na ndiga eyabula. Endiga eyabula twalabye ng'emu 99 zaaliwo, zino 9 weeziri, naye era ssente eno emu ebuze. Ssente obuzibu bwayo buli nti teri nga ndiga, tesobola kuwulira, tesobola kulaba mukama waayo, tesobola kwetambuza kunoonya liddaka. Mu kkanisa mulimu abantu abalinga endiga nti bo bawulira ate bo balaba, bamanya n'ebifo mukama waabwe waali ng'ekkanisa. Bwe basalawo okugenda ne bagenda. Naye ssente
mukama waye yali agyetaaga bonna baali mu nnyumba, yali tesobola kumwanukula nti ndi wano. Yeeyogezanga naye nga ssente teyinza kumugamba nti maama tonyoonya nnyo, nagwa wano. Teyogera, tewunyiriza, tesobola kwetwala yokka awali mukama waayo. N'olwekyo enfuufu yonna, engoye zonna ne zikunkumulwa, essanduuko ne zikeberwa, obugugugugu bwonna, mitwetwe ne wakeberwa, omufaliso ne gyanikibwa okutuusa omukyala lwe yalaba ssente. Bw'alaba ssente atugambe nti kyamusanyusa nnyo. Yasooka n'asanyukako yekka ng'ow'endiga gwe twalaba, nti yasooka n'asanyukako ku ttale n'agiteeka ku kibegabega nga nange Yesu bwe yanzuula n'anteeka ku bibegabega bye, kati kwantambuliza okutuusa lwanantuuse eka. Ne ssente eno nnyiniyo bw'agirabye, olugendo lwe kati lukakafu. Ebivumu ebibadde bigenda okuva ewa bba tebijja kubeerawo. Bwe kubeera kuziika ajja kukusanga, kubanga olugendo lwe lukakasiddwa essente eno ey'ekkumi. Era ssente eno ey'ekkumi yayina amaanyi mangi n'obwetaavu omuli omukazi ono okusinga ssente omwenda ezaali zitabuze, okufaanaganako n'endiga eyabula. Endiga eno yali ya muwendo nnyo okusinga endiga 99. Omuwendo ogwo gwe gwaleetera omukazi ono obuteebaka ekiro kyonna ng'aginoonya. Gwe gwaleetera omukazi ono obutalya mmere ng'anoonya ssente ebuze. Gwe gwaleetera omukazi ono okweraliikira entunuusi ne zimukuba biki ebinaava mu kubula kwa ssente eno. Obwo bwe buzibu obwatuuka ku mukama waffe Yesu, nga naffe tubuze. Bwe buzibu obwatuuka ku Katonda, nga naffe tuwabye. Bwe buzibu obwatuuka ku Mwoyo Mutukuvu, nga buli omu akutte ekkubo lye. Omukazi ono okutambula kwe, okubanga olugendo yali alufiirwa, kyali kyakabi nnyo eri embeera ze ez'obulamu. Emmere eno yakaawa, bwe kuba n'okunaaba teyanaaba kugyako ng'amaze okufuna ssente. Engoye ze yali ategese tiza kugenda nazo ng'agenda, zonna yazitankuulatankula ng'anoonya ssente eno. Ennaku gye yalina n'emirembe okumuggwako, egyo gye gyaggwebwako eggulu olw'omuntu ng'abuze, ng'ajeemye era ng'awabye. Omukyala ono yakoleeza ettabaaza. Ettabaaza ez'edda amafuta gaabeeranga magere, naye bw'aba yalwawo ng'akyanoonya, kitegeeza
Ettaala kumpi yatuuka n'okwaka nga eyasa lutambi kubanga yali nga essente ye ebuze. Naye bwe yagiraba kyayita baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko, ensimbi yange eyabadde ebuze ngirabye. Nannyini ssente ye yagiraba, nannyini ndiga ye yagiraba, naffe yatutonda ye yatunoonya n'atulaba. Obwannannyini kintu ky'amaanyi. Omulala yandigaye nti naapakasa endala, naye kyali tekisoboka. Omulala yandigambye nti kantonde abalala. Omulala yandigambye nti ndizzaawo endala kasita waliwo n'ezirina olubuto. Naye buli muntu wa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda, nti eggulu lyonna lyavaayo ku lulwo, ku lwange. Okwagala kuno nga tekwenkanika. Omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikono gye. Omuntu mukwano nnyo gwa Katonda. Yatutonda mu kifaananyi kye. Netunuulira ennaku zino ekifaananyi, ekitiibwa kya Katonda, ekigambo kya Katonda bwe byatuvaamu. Tukola bikolwa biswaza buli lunaku, newankubadde abaana abato, newankubadde abazeeyi nga nze, newankubadde abavubuka. Tunuulira ennyambala yokka. Lwaki twambala bwe tutyo? Kubanga twawaba. Isaaya agamba ti buli muntu yabuulira mu kkubo lye. Kyova osanga ng'emize tegiggwaayo. Ono bw'aba ataba wa lugambo, ate oli aba mubbi, ate ono musezi, ate ono malaaya, ate ono awaayiriza, ate oli wa lugambo. Emize gino gyonna bwe gyakuŋŋaanyizibwa n'ebibonerezo byazo byonna eby'abantu abatondeddwa, kyebyava biteekebwa ku mabega ga Mukama waffe n'abitwala e Gologoosa. Ebwo bwe buwanguzi bwaffe. Leero ogwaffe gwagoberera bugoberezi, gwakukkiriza atukulembere, ffe tugoberere. So nga waliyo endiga zikyewaggula ezaagala okukulembera, naye ffe tujja kubeera endiga eŋŋoovu, tujja kubeera ssente eri eyabula. Omukazi ono yakozesa ttaala okulaba, era bwe yagiraba n'asanyukirako, n'asanyuka ate n'ayita ne banne bamusanyukireko. Bino eby'omukazi ono ne ssente byalimu obunnabbi, ng'era bwe tuzze tulaba ne ku ndiga. Yali tategeereza ddala ndiga, yali ategeeza kkanisa, yali ategeeza n'ensi eno, ne ssente eno etegeeza ensi eno. Katonda yalekayo pulaneti zonna, amaanyi ge, amagezi ge, n'obulamu bwonna n'abusaayo okunoonya emuzi. Agambye ti omukazi n'akoleza ettaala. Ekiseera kyatuuka, ekkanisa ya Katonda, ekkanisa ya Yesu Kristo neewaba, neebola. Kubanga emisege gyali giwambye ekkanisa ya Katonda. Mu mwaka 325 omukafiiri so nga ate mufuzi wansi yonna Constantino bwe yawamba ekkanisa,
Sitaani n'amuwa amagezi nti tojja kuwangula kkanisa, Abaroma gye mulwanye nayo okuva e Yerusaalemi okutuuka e Vatican, wabula nga omaze okugiyingira. Kyeyava alangirira nti kati wakyali kuyigganya basomi. Nange nfuuse musomi, enduulu ne zivuga, abantu ne beeyagala ne bamanya biteredde, naye nga yali asensedde ekkanisa agiyingiridde n'okutuusa kati emisingi gye gikyadaaza ekkanisa, gikyadibya ekigambo kya Katonda, kikyadibya obulokozi obwategekebwa mu ggulu. Kyeyavaawo ensi okusinzanga ku Sande, kyeyavaawo ensi okusinzanga Ssekukkulu eza Nimulodi, okusinzanga zi Pasika ez'ebimera, okusinzanga abafu, okusinzanga ebifaananyi. Abakristaayo balyoke beesibe mu nzikiriza ezo, balyoke n'okuzikirira bazikirire. Bino mbyogera nga ge mazima. Ensi, ekigambo kya Katonda bwe kyabula, ensi yayingira ekizikiza ekiyitibwa Dark Ages. Okuva mu myaka 1000 okuva mu myaka 538 okutuusa mu mwaka 1798 gavumenti etwala ekkanisa nga yetwala n'ebyobufuzi yamala kugibwako Napoleon Bonaparte owa Bufaransa. Ekiseera ekyo abasomi b'ebyafaayo kye kiyitibwa Dark Ages. Kyekiva kiyitibwa Dark Ages oba ekiseera ekyekizikiza, emyaka 1260 oba ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera oba emyezi 42, ezo zonna bunnabbi naye nga butegeeza emyaka 1260. Enjuba yali eyaka naye ng'ebikolwa byonna ebikolebwa bya kizikiza. Naye abaana ba Kintu nga bwe bataggwaawo, n'Abakristaayo nabo tebaggwaawo. Abantu baddukira mu mpuku nga bannaabwe bookebwa omuliro. Abantu baaweebwanga empologoma ne zibalya. Abantu ne batemebwatemebwa. Bino byonna basobole okusinza ng'engeri y'omusajja ono Constantino. Naye omukazi ayogerwako mu bunnabbi nti n'akoleza ettabaaza n'anoonya ensimbi eyali ebuze, abo baali bazza bakkanisa bujja okuva mu mwaka nga 1400 AD. Baatandika okunoonya mu byawandiikibwa
abasajja nga Bajjolome, Martin Luther, William Miller, ye kanisa ey'ebiseera ebyo eyali ekolezezza ettaala. Era ettaala mu Zabbuli 119 olunyiriro lw'e15 kye kigambo kya Katonda. Bwe baakibikula ne bazuula nti essente yali ebuze lyali tteeka eryokuna. Abalala bagenda bajjayo agaasooka, naye etteeka eryokuna ye ssente ye10 eyali ebuze. Amateeka ga Katonda ga muwendo nnyo, ng'essente ezo bwe ziba ez'omuwendo. Era ssente ezo ezikolebwa mu byuma bazikola nga za buwangaazi. N'amateeka nago Katonda yagakola nga ga buwangaazi. Naye etteeka eryokuna bwe lyabula, ekkanisa eyalizuula yalina ekintu kimu ekyokukola, kwe kusanyuka neeyita amakanisa amalala gajje gagisanyukireko, kubanga ezudde ensimbi eyali ebuze. Leero nibaza Mukama kubanga nali nange mu kkanisa ezo ezaakuumanga amateeka 9, naye ekisa kya Katonda kyanzigyayo. Nenzijja mu kkanisa ya Katonda egondera amateeka gonna. Mu mateeka tetufunamu butuukirivu nga tugagondedde kubanga tetugasobola. Eyo Balooma 7 bw'agamba. Naye bwe twekwata ku eyagasobola, bwe tumukkirizaamu nti asobola okutwala obulamu bwaffe, ne tugondera Omwoyo buli kyatugamba, atuwa amaanyi n'atusobozesa okutambula nga bw'ayagala. Atutaasa. Leero wakyaliwo abakyanoonya, ekkanisa ezikyanoonya, naye ekkanisa eyazuula efaanana n'omukazi oli eyazuula ssente ye10. Kati omukazi oli okuyita abalala kyetaagisa buli awulira asanyukireko ekkanisa eno mu kifo ky'okugiwalana, kubanga ye kkanisa omutume Yokaana omubikkuzi gy'awandiikako mu Kulikula 12:17 nti yasigalawo Remnant ng'ekyagondera amateeka ga Katonda ate ng'ekkiriza byonna Yesu bye yalagira. Eyo lwaki tebeera kkanisa y'oluganda? Omukyala ono olugendo lwe olugenda gye yali ateekwa okugenda enkeera lwali lwa kufa. Olugendo lwo lukutwala mu ggulu. Onoogenda nga ssente zo ng'amateeka ge 10 Yesu gaayogerako tyagenda gawandiika mu bwongo bwaffe nga tegawera. Ebigambo bino si birungi ebyagambibwa kabaka eyali ajeemedde Katonda nga
bigamba nti opimiddwa mu kipima naye olabise nga totuuka. Leero Katonda alina ekipima kwapimira abaana be, abantu be abajeemulukuse, naye otuuka. Omukyalo ono nga bapima abakyala abafumbo, singa lwali lukuŋŋaana lw'abafumbo, olukiiko lwali lugaanyi olw'essente obutawera. N'olwekyo amakulu agali mu kino g'ekkanisa okuba nga tejja kusobola kutuuka mu bulamu butaggwaawo, okuggyako nga eraga amateeka ga bba waayo, ng'amateeka g'omwami bwe gaalagibwanga mu kyenyi ky'omukyalo ono. Ekkanisa yo gy'osinziza amateeka 10 egagondera, nga si mawaanyise, nga temuli bikwangala. Lwaki Yesu ageraageranya ssente ku mateeka? Kubanga ssente zibeeramu ez'ebikwangala, n'amateeka nga aga Sande, okukyusa okubatiza n'ebirala byonna ebyajja bikyuka, ne bireka ekkanisa y'abatume, abantu ne beekolera ekkanisa ezaabwe n'okwewolereza okwabwe. Ekyo kireese okutabukatabuka kungi n'ebikolimo mu nsi. Bwe yali ayogera ku ndagaano empya agyogerako bw'ati, kubanga waliwo bangi abaga nti endagaano empya amateeka gaavaawo. Ssebo tegavangawo. Singa X-ray ozijja mu malwaliro, abantu obulamu bwabwe bwonna obusinga basigala balema, kubanga X-ray yeeraga omusawo n'omulwadde wa weetaaga okulongoosa. N'ekyo amateeka gatusindika Mukama waffe Yesu Kristo kwenenya, so si kugaggyawo. Amateeka ttaala mu nzikiza etulaga ti kino kye kituufu. Mu kitabo ky'Abebbulaniya 8 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu agamba ti singa endagaano eyasooka teyaliiko kyakunenyezebwa, tewandibaddewo kyetaagisa yakubiri, kubanga bw'abanenya ayogera nti endagaano eyasooka yalimu amateeka naye nga gawandiikiddwa ku bipande. Endagaano ey'okubiri tagamenyawo, tagasuula, kubanga ago ye constitution y'eggulu, agayita na ga mirembe mu Yakobo. Naye agamba laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri. Bw'ayogera Isirayiri ayategeeza ebika 12 ebyawaba, ategeeza ekkanisa zonna ez'Obukristaayo ezaawaba, ne Yuda n'ekkanisa gyakyalina emu. Endagaano eno empya terifaanana n'eri gye nalagaana ne bajjajjaabwe. Abayisirayiri bali ebika 10 byabula bitya ne bigaana n'okudda? Bwe baagenda Asiriya tebaakomawo, so nga ate ekitabo kya Nekemeya ne Ezera kitugamba kudda kwa kika kya Yuda, ekyalo eky'okuzaalibwamu Yesu Kristo. Waliwo Asiriya ow'omwoyo, obukafiiri obwatwala ekkanisa zonna ne zibuzibuza okuggyako ekkanisa emu, efaananyizibwa n'omukazi oli eyalaba ssente eyali ebuze. Katugende mu maaso. Endagaano eno empya terifaanana n'eri gye nalagaana ne bajjajjaabwe.
lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri. Olw'okubanga tebaagoberera ndagaano yange, nange saabassaako mwoyo, bw'ayogera Mukama, n'abamu tubalaba nga batwalibwa Asiriya. Eno y'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Ndissa amateeka gange mu birowoozo byabwe. Amateeka baagajja dda mu birowoozo byabwe, baagajja dda mu kubuulira kwabwe, baagajja dda mu kuyigiriza kwabwe. Agambye nnyumba ya Isirayiri, kyokka wano tayogedde ku ya Yuda, kubanga eya Yuda yali yagamanya dda, yamanya dda eryo eryali libuze. N'endagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama, ndissa amateeka gange mu birowoozo byabwe. Ebirowoozo mumanyi tulowoolezaamu. Era ndiwandiika amateeka gange ku mitima gyabwe. Omutima ogwo gwayogera guli mu bwongo. Obwongo bw'omuntu bwe bukulembera omuntu okubeera omulamu. N'olwekyo ab'edda balowoozanga nti mu mitima guno ogukuba omusaayi, naye bafaananyiza mulimu ng'omutima ogukuba omusaayi bwe gufuuka olwo omuntu omulamu. N'obwongo bwaffe bwe butyo, kyava wandiika omwo amateeka ge. Naye bw'amala okugawandiikamu aleeta ekisuubizo. Nange naabeeranga Katonda waabwe, nawo banaabeeranga bantu bange. Amiina. Katonda atukomyawo tubeere bantu be. Mu ndagaano eno empya abiwandiika ku mitima gyaffe. Si kubirekanga mu yeekaalu na mu ssanduuko ey'endagaano, naye biwandiikiddwa kati mu bwongo bwaffe. Kyava tugamba Danyeri nti okumanya kulyeyongera. Gwe abadde tamanyi nti etteeka erya Sabbiiti ye ssente yali ebuze, leero kitegedde nti olugendo lw'omukazi ono lwali lwakulemwa singa tazuula ssente eyo. Gwe olugendo olwo lugenda mu ggulu, onoogendayo na 9 nga yo bagondera 10. Omanyidde ogonderako 7 ag'ebifaananyi okyagagondera. Sitaani ge yakuteerawo. Ag'okusinza abafu okyagagondera. Nga ne Katonda omulamu alaba waali. Tufune okusaasirwa okuva eri Mukama. Okwenenya. Okwenenya. Agamba nti nze naabanga Katonda waabwe, nabo banaabanga bantu baabwe. Era tewali banate muntu ayigiriza munne oba muliraanwa we oba muganda we ng'agamba nti manya Mukama, kubanga okuva ku muto okutuuka ku mukulu bonna balimanya. Ekiseera kyakutuuka nga buli muntu amanyi Mukama. Era ndibasaasira n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Amiina. Kubanga ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Yokaana 3:4. N'olwekyo Mukama bw'atuggyako okumenya amateeka ga Katonda, tuba tulokolebbwa nga n'ebibi tubiwonye. Njagala nsembye olunyiri lwe lumu. Agamba mu Bebulaniya 10 nti luli Mukama yayogedde, luno Omwoyo Omutukuvu naye akikakasa bw'ati nti 10:15 eno y'endagaano gye ndikola nabo oluvannyuma lw'ennaku ezo, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange ku mitima gyabwe era ndiwandiika amateeka gange ku myoyo gyabwe. Leero Omwoyo Omutukuvu akikola ng'atulabula obutagwa mu nsobi, eŋŋendere n'ezitali ŋŋenderere, ng'atutaasa. Ayongerako kino nti sirijjukira nate bibi byabwe
newankubadde obujeemu bwabwe. Katonda teyogera mulundi gumu, kyovudde olaba nga aggumiza. Mukama nsaba abawa omukisa. Owulira muganda wange ng'obadde olina ebbanja omwoyo lyalumiriza, newankubadde ttono ennyo lyolowooza nti ttono nnyo ng'eryokkuuma olunaku olw'omusanvu ga Ssabbiiti ya Katonda, weenenye mukama wange nga tannadda, kubanga okujja kwe tetugenda kusalirwa emisango ng'amateeka ag'eddembe gabeera ga ddembe eri oyo agagondera. Eddembe lyayogerako wano si ly'eryokukola nga bwe twagala, n'okukola nga Katonda bw'ayagala. Mukama akuwa omukisa, weebale kumpuliriza. Mbadde omukadde Kyeyune Joel okuva mu busumba bw'e Ssemuto, mu bukadde bw'e Kapeeka, mu kkanisa y'e Kisimula. Mukama akuume, katusabe. Tweyanzizza olw'okuyiga kwe tuva okuyiga. Tutegedde nti ffenna twawaba era ffenna twamenya ebiragiro byo, naye obulokozi kitegeeza okukomawo gy'oli nga omukazi ono bwe yalaba ennusu, naffe ennusu ezikyabula mu lugendo lwaffe olutwala mu ggulu tuzinoonyenga mu kigambo kyo, kubanga yettabaaza. Tuzikozesa okunoonya ebyo ebitubulako, tuleme kusalibwa musango nga tupimibwa naye nga tetuwera. Ogulumizibwe, otenderezebwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo okumpuliriza. Mukama akuwa omukisa.